Yes, tukolaniza natera ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikidwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi Pampita Ntambi Kimso Rich Boy Maxudi Junior olw'okuba nti otambula naffe olw'okuba nti osubscribing olw'okuba nti muganda waffe weekuuma mpolampola netutambula ffenna 24/7 nkuwagala nnyo y'ensonga lwaki era nsigala wano nga nkuweereza olwadde okuba nti otubulira bwaki osinzira okuba nti otuwuliza n'okuba nti otulaba mpolampola muganda waffe netutambula ffenna olunaku lwali tulina ensonga nnyingi ez'okutanyako naye ng'ate nkusaba ekintu kimu gwe muganda wange atanaba kuba nti okikola nkugamba subscribe tambule ffenna tulwadde okuba nti otandika okuba nti osharingabo clips buno bwetukola ne bakyalibo ne batandika okuba nti bafuna ku mawulire agatambula mpolampola jjukira ffe wano twagamba nti tetuleeta palapasi wabula tukuleeterayo bwino nga tumaze okuba nti tumusengejja tumaze okuba nti tumukekenula ebyentertainment bye tukuleetera ate tukwatamu yadde ettondo n'akamu n'akeddagala nkugamba nti weba story ate tukwatamu tetwekubira tetukolaki ate nga tetulubira kuba nti tulumya abantu balala wabula okujjako kuba nti tulungamira okuba nti tu-updatinga entertainment industry yaffe n'eddoboozi nga bwekugambye Pampita Ntambi Kimso Rich Boy Maxudi Junior kekasera okuba nti muganda waffe tutambula ffenna mpolampola yes ate nga twekumire wano obadde okimanyi nti musajja mukulu amanyikiddwa nga Frank Gashumba kekasera okuba nti kuba mwana muwala embaga n'ebyenda bimwetogote nkugambye nkiddamu obadde okimanyi nti Frank Gashumba embaga ye eyengedde era nga wakuba mwana muwala embaga n'ebyenda bimwetokote tujjukire nti waliwo akavuyo akabadde katambula mu maaso nga bajerega n'okuba nti bayeeya musajja mukulu amanyikiddwa nga Frank Gashumba nga endiga bwe yamutomera n'okuba nti mbutali responsible olw'okuba nti yalemerera okuba nti avaayo n'alaga ensi y'omukyalo oba mukikazi we ajjudde emirimu era nga musajja ono buli kaseera abadde yeekwasanga bw'atalina mukyala n'okuba nti amukwekerera recently Joel Senyonyi yavayo n'aba nti yamusoomoza ng'agamba nti oba oli musajja nnyo musajja ki atasobola kuba nti atulaga mukyala. Joel Senyonyi yono spokesman wa people power oba yes speaker wa people power ate nga ye PR wa Bobi Wine yavaayo n'atandika okuba nti asoomoza Frank Gashumba era nga Joel Senyonyi yavaayo n'akuba mukyala we embaga n'ebyenda ne bimwetokota. Now recently musajja mukulu amanyikiddwa nga Frank Gashumba yavaayo n'atandika okuba nti atulaga biki mukyala ki okitegeera yavaayo n'atulaga nti omukyala mpolampola era nga omukyala ono si mulala yavuddeyo n'amutulaga mu bifaananyi awo mpolampola nga batandise okuba nti babikulaga mpalapala mu bifaananyi omukyalo oyo nampostinga ku social media okuli Facebook okuli Twitter kwokana na Instagram ye mpolampola era nga Frank Gashumba yavayo n'atwanjulira omukyala nga ba Facebook inlo kwegatamba social media inlo n'avayo n'agamba nti yono embooko gye mbadde nindidde okumala emyaka gyonna era nga abantu bangi batandika okuvaayo ne bagamba nti yes yogayoga Frank Gashumba yogayoga bali kuba nti ofuna mbooko naye ng'ate omusajja ono tayagala kuba nti ekintu akirekawo wano just for just omusajja ono yasaze okuba nti ekintu akitwala ku level eddaka era nga wetwogerera anytime from now Frank Gashumba agenda kuba nti akuba mwana muwala ono embaga n'ebyenda bimwetokoto. Omwana ono abasinga batandise okugamba nti si munnayuganda mu munyarwanda mbu olw'okuba afaanana n'abanyarwanda ate nga bagamba nti muwestaana bambi ate nga bagamba nti yes alina akakwate kw'omu ku banene mu gavumenti mu mwana wa mukulu mu gavumenti era nga Frank Gashumba ayinza okuba nti yes mukodomi wa NRM mpolampola ebigambo bitandise okuba nti bifuluma mpolampola era nga yes tunalaba nti tubikakasa mu maaso awo era nga wetwogerera Frank Gashumba ali mu preparation okuba nti akuba embaga era nga mwana muwala naye alisted okuba nti bamukuba embaga naye nga ate yes tujjukire nti recently omusajja ono yavayo n'agamba nti tayagala kuba nti akola mbaga y'abantu bangi simanye bakayoola okuva eggulu n'ebisigaddewo nga era bino ebigambo yabivaayo n'abyogerera ku recently ku interview ye yali akola ne radio emu wano mu ggwanga Uganda emanyikiddwa nga BRFM yes BRFM ekitabuli ky'omuziki yavaayo n'agamba nti yes tayagala mbaga eriko abantu bangi so n'olwekyo agenda kozesa mu situation bweti mbu wafuna omukyala yes mu situation bweti kiba kirungi. Recently omusajja ono Katonda yamwanzeko edduusu n'afuna omukyala yes mu situation nga ne kalantini kweriko katane social distance era nga tebakkiriza abantu bangi ku mikolo wano nno yasaze okuba nti akozesa advantage eno okuba nti akuba mukyala we embaga. Yes abasinga baaliyoyinza okulowooza nti Frank Gashumba mbo talina ssente agezaako okuba nti yewala expenses z'abantu abanyina okuba nti yewala okuba nti asasula ssente za hotero n'ebisigaddewo byonna mponampona nga mumanyi emikolo we gibeera ate abalala bagamba nti Frank Gashumba mukopi bukopi tayagala kuba
nti agabana ku kasente okuwako abantu abalala kasente mwayagala akale yekka. So n'olwekyo kuba nti atandise okuba nti ayagala okukozesa kye bayita curfew oba karantini okuba nti yes okuba nti akola kye bayita scientific wedding. Yes, mpola scientific wedding eno ebeerako taata maama yes okuva erudda lwonna kogata father ne pastor oba ne reverend okuba nti bagata abagole bonna. Yes, ekitegeeza nti abantu babeeranga 123 ate nga edda embaga zedda zabeerangako abantu bangi. So Frank Gashumba agamba nti kyekiro okuba nti omwana ono amukuba empeta n'ebyenda bimwetogote mpola. So byebyo bino n'ebirala bibonera mu episodes zaffe ezidako nsikadde time gym. So you can subscribe mpola. Yes, netutambula ffenna ate olwaddemu okuba nti onoonyako ku mikulu gyaffe egy'enjawulo okuli Twitter, Instagram n'ebisikaddewo. Yes, bino n'ebirala by'oba olinda mu episodes zaffe eziddako. Bye for now.